eri enkuyanja y'abantu bano abakedde ku mwalo eggaba ekyokulaba nga ekisamba kisenguse kibadde kya kyewunyo nnyo gye bali. Bakira buli muntu ayagala okulaba ku kituuseewo era ng'omwalo guno gubadde gwebulunguddwa abantu ab'enjawulo kumpi olunaku lwonna. We tutuukidde wano ng'aliwo abantu ababadde bakava okulambula ekisamba era bino bye batutegeezezza. W'olinnya wagumu nga bwe nninnya wano ku ttaka. So nze okujjukira nga nti nsobodde okutuuka ku kizinga ekyo kangende ne bino abasinga buli omu alina kyajjeeyo nange ngenze ne kino muko eyekiriyo wali amalimiro agalumonde amatooke byonna gye biri eri. Ababaddemu n'ensimbi balwanidde amaato okusobola okutuukako ku kisamba. Oluvannyuma lwa Namungi w'omuntu okweyiwa ku mwalo guno ogw'eggaba okulaba n'agaabo nange mbitaddemu engatto mbeyungeko ndabire ddala ki ekigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'endakiika 15 tutuuse ku kisamba ekifuuse ensonga kati eri abantu abawerako wamu. Banange mpulira hape nnyo kuba ebintu bino nabiwulira nga Mose ziri ez'abayindi mbw atasunami n'awamatuuka eyo gy'awamatuse najjasalako bapipa omwana. Kakati olaba bwe tuba nga tuli mu kitundu kyaffe ne tulaba ekintu nga kino kyakabi nnyo kituwano ky'okulaga abaana baffe abajja enkya tetemugula mu ntobazi temuwuzimba wantu muyinza okyenkya nga mwatambudde. Wano mu butuufu kizibu okukkiriza nti ekibangirizi ekiwezako obwagagavu bwa yika eziri eyo 6 kisobola okuseeyeeza ku mazzi. Kuliko ebintu eby'enjawulo kumpi ng'ebyo ebisangibwa ku lukalu. Moses Kayigo atotodde obuvo bw'ekisamba kino kyagamba nti akikulunguddeko kati ebbanga lya myezi 3. Tuze nga twetoloola bwe twava e Namuwongo tumaze emyezi nga3 nga tuli mu luyanja luno tutambula. Empewo bwekwata muli n'egenda omwo tugenda paka eyo wansi bwefubutuka omwo ng'etambula ejja eno era etambula nga bwegenda mu maaso tutambula na mpewo naye nga tekiriko mutawaana gwonna. Kayigo agamba nti ntabwe yava ku kwonoona kw'obutonde bw'ensi obuzibu bukolebwa abantu abalinaanye ennyanja Nalubaale naddala mu bitundu by'eggaba. Twali tulimira saidi za Namuwongo waliwo abaayiwa ettaka abayindi kati amazzi bwe geeyongera nekyekutula ku ttaka liri balikoze ki bayiye nekijjeeno. Nejje buli eno Namungi w'omuntu akyeyiwa ku kizinga kino ekituumiddwa Mirembe abantu obalaba buli omu ajja kuno alina ekintu kyefunirako okusobola okulaba nti kifuuka ekyokulabirako gy'ali oba ekintu ekyokwejjukanya. Kuliko ennyumba ezisangiddwako era abantu abaludde kuno batugamba zino ennyumba ze baze babeeramu okusobola okukuuma ebirime byabwe. Kubanga Portbello bingi nnyo bye twafiirwa biyitirivu nnyo era kyekimu n'ekiri wano kubanga abavu eno bwe bajja oli olusanga ebijanjalo ng'asitula ebijanjalo ng'akola ki ng'atwala. Mu kiseera kino abantu bamaze dda okussawo bbendera y'eggwanga k'okukituuma erinnya lya Jjajja Mirembe. Wakati mu bino byonna abagoba b'amaato babadde ku mugano gwa nswa. Bizinesi etambula bulungi nnyo okutwaliza wamu. Ndoza kawera n'akakadde mu kutwalira wamu kawera akakadde. Era bali ku TV banaye NTV mwasubiddwa dda mujja tugetulambule bannange abali eyo mukola ki Uganda Zabu. Julius Senkandwa, NTV.